amawulire ku 96.3 BTFM gakusomerwa Tomu Mulondo. Wasuzo otya unajosinzira okutuwuliriza amawulire ag'obudde buno abaka ba palamenti okuva mu kibiina kya FDC basaba bannakibiina onna mu ggwanga obuteetantala kwetaba mu kulonda okwateekeddwa olunaku olwaleero obukulembeze bw'ekibiina nga bukulemberwa Patrick Amuriati awamu ne Ssaabawandiisi we Nandala Mafabi. Ababaka nga bakulembeddwa omubaka wa munisipali y'Ekira Ibrahim Ssemujju Nganda n'abalala abali ku tiketi y'ekibiina kino balumiriza nti okulonda kuno tekulambikiddwa mu makubo matuufu mbwera kuvujjiriddwa ekibiina kya NRM awamu n'ebitongole nga ISO n'ebitongole ebirala. Kakati nze nga Ssemujju Bannayuganda kye njagala bategeere kubanga omuntu tasobola kunteeka mu kisero n'antwala wa Museveni n'entuulamu wakiri ebigere bigenda birengejja ne bamanya nti oyo atwala muntu. Kati saawa zino kituliko ekibiina kya FDC Nandala n'Amuriati bakitwalira Museveni era ne Bannayuganda mbategeeza abawagira FDC abakulembeze be FDC namwe be balonze nga ba supervisor teriyo kulonda obupapula obwanandala babaweereza n'Amuriati meke. Kati abakiise mu palamenti abawerako bawagidde ekya Speaker Anita Amongo okuggalawo olutuula lwa palamenti nga bwe kyabadde akawungeezi kajjo nga yakikoze okuteeka akazito ku gavumenti enogere eddagala ensonga y'okulonda obukulembeze bw'oku byalo oluvannyuma lw'ekisanja ky'abantu okuggwako. Abaka bagamba nti gavumenti yakola kya bugayaavu obutateekawo nsimbi ez'okuteeka okulonda kuno mu mbalya y'eggwanga y'omwaka gw'ebyensimbi gwe tulimu eyakatandika okukola so nga emanyi bulungi omugaso n'emirimu gy'abakulembeze ab'oku byalo. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiwudyo wa Kiwanuka yasoose kutegeeza palamenti nga gavumenti bwetegese okwongezaayo ebisanja eby'abakulembeze bano ababaka kye bawakanyizza nga bagamba nti kino tekirina we kirambikiddwa mu ssemateeka w'eggwanga. Bange emirimu gyonna giyimiridde abantu tebakyafuna bail papers ezibayamba okweyimira abantu mu makooti abantu kooti ezo tezikyatula eza LC zitula mu bumenyi bw'amateeka abantu tebakyafuna recommendations za passports kubanga mu mateeka LC1 teziriwo ne LC2 bintu bingi ebiyimiridde. Kati gavumenti n'ekitongole kya NADIZI ekikola ku by'obulimi bakwataganye n'abalimi abaweera ddala mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naddala abo abalimira awagazi mu kaweefube okutumbula ekirime ekikyali ekijja ekya macadamia wamu n'ekika kya ovacado ekya haazi mu kaweefube okwongera omutindo gw'ebirime ebitundibwa kuno oluvannyuma lw'okwekkaanya omutindo awamu n'akatale akagazi ak'ebirime bino. Abalimi abaweera ddala emitwalo 10 be bali mu nteekateeka z'ebirime bino okuva lwe byayanjulwa nga kitegerekese nti ebirime bino bya ttunzi nnyo ku katale k'ensi yonna nga kilo emu eya macadamia egula emitwalo 2 so nga ekika kya ovacado ono olw'okuba nti kikulira mu bbanga lya myaka 2 n'ekitundu gavumenti esazeewo kyongera okubunyisibwa mu Bannayuganda. Bwe gabadde ag'enkya ya leero nze Tomu Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BTFM.